muno oba muntu muno akuyamba okoleki okwewonya kifuuse lwoya lwa munyindo nti gwokola ki gwewetaasa gotegooteka okulabanga werwanako mu mbeera eyo. Tumaze okwegatibwako Robert Mutebi nanyini field. Robert Mutebi oli mumunyo wakati, tubuulire oli ki side kyawo ate kiki ekigenda maaso awo wooyimiridde wenyini? Neyanziza nnyo neyanzege Apollo. Njinza okugamba nti bannayuganda naddala bannaffe abannabyabufuzi kintu kye baabala ne kye beetegekera tekyali mu COVID-19 nga bali mu palamenti emyaka egyo egisooka 1, 2, 3, 4, 5 kye bataalowoozaako nti tulibeera mu scientific elections oba tulibeera mu scientific campaigns nga bwe kiri osaawa zino. Kyova olaba abasinga bafa ku kufuna masses okusinga oba oliawo okufuna okujjukiza ku bantu be bagala okukulembera nti tulina bakulembera nga muli balamu. Kyekizibu kye twafuna mu kiseera kino nti wadde ne masses ate bagezezaako ozinoonya bangi bakaaba nti kakuyege gwe bakola owanju ku nju ate abavuwaza nnyo okusinga wali nti buli wawe bagenda amugamba mwana mulwadde na biki naye ekyo si kyekikulu mu kiseera kino. Ekisinga okubeera ekyekikulu kyekiba nti munnabyabufuzi alina okumanya nti abantu balina okukulembera balina kubeera balamu era ekyo kimukwatako butereevu. Abantu abamu benyinza okusiima naddala ku social media bengamba nti oba oliawo bakoze nnyo okulabika nti beetangira ekirwadde kino, masiki temuvaako, sanitizinga. Nyinza kusingola kujjayo babiri bokka, nyinza kusingolinga out babiri. Omu ye Moses Kajangu. Ndoza Moses Kajangu y'omu kubasinga okutya owafaawo mu department bibamu kubasinga okutya COVID-19. Abeera ne sanitizer buli kaseera sanitizinga, naye obuzibu bwalina nti tayamba masiki tagijjumbira nnyo. Kati awo wonna oba oyozeza n'oteeka mu ttaka. Omulala gwe nnyinza okwogerako nti oba oliawo atya ow'ekitiibwa embeera gye tulimu ye mukyalo n'abeera ku reception. Omukyalo oyo Comfort nategeddeko nti ye Comfort Gillian tusiime masiki temuvaako ne sanitizer amulina. Kati awo oba okubye ebinyonyi biri n'ejjinja limu, naye kati tunulira ekiri wano we tuli saawa zino. Ntegeeza gwe Gillian atya obulwadde obwa COVID-19 bwe nooba nti ofuba okuteekako masiki naye nga abantu ate be tulimu bo tebafaayo. Abo abatonotono abatagenda maaso nakujjombera ate be bagenda okulwaza eggwanga Uganda nga bw'ogenda maaso n'okulaba saawa zino. Bano abasajja ba bodaboda babagamba okwambalanga masiki buli omu, naye bw'ogenda maaso n'okubala abazitaddeko oyinza okwesanga nga tewali. Bannabyabufuzi bw'ajja wano ye ayagala kusinkana bano nga bw'obalaba, bw'abasisinkana bw'ati abasaba busabi kalulu, abakasabya kalulu ng'akola ki ng'agenda. Y'embeera gye tulimu. Ono abadde n'omulanga ogugamba abanne nti tebambadde masiki. Nnyabo tambula. Tunuulira tuli mu katale kano ak'e Busega. Twajja mu katale k'e Busega emyezi egiyise nga mu mazima buli kimu bakijjumbira, era wano waaliwo amazzi ge baanaabanga. Katulabe amazzi bagenda kuleeta wangi amazzi bagenda kuleeta omwana anonye mazzi wangi amazzi bagenda kuleeta agagagwawo moze gyaleeta amazzi ate nkugambye amazzi bagenda kuleeta amazzi baleeta ssebu taata ekiswaza omugagga okimanyi kusese mantula bwe nva ku baketi eyo kikyosesemye amazzi gabaleete taata gagagwamu katikati. Abalabi baffe abaso TV tuli Busega bino tugenda bikola ne chairman mulabe amazzi gabaddemu chairman amazzi gamuweddemu kati atandise tunuzayana wali omuntu ajjana abekira amazzi baleeta amazzi baleeta amazzi chairman tulage ku bucket ene yagala kwozaako naye ate mwe mujolezaamu entula Chia bucket yabadde ki? Bucket yabadde ki chia? Bucket yabadde ki chia? Yamani muleke. Yamani bamusanze njali muluma. Tugenda girongoza. Tugenda girongoza ako n'amazzi baleete. Gabaddemu gagendedde bugende. Tugenda kukola tutya chia?
kabaleeta amazzi ekyo omanyi nti olukuŋŋaana lw'okubye wano lulinga lwa byabufuzi sirina lukuŋŋaana bano bazze kunoonya 100 bagende mwawukane mukole amabanga naye nga tebambadde maziki militale bakuba emiggo wano naye simanyi gye bakwata militale naluli yali ebakuba wano simanyi kati kyabaddewo balaka bagenda kuzamba sooka obalabe bonna tebalina masiki gweweka ayambadde bakulu mwambale masiki zammwe nga babagamba okkiriziganya n'ebyoyo wamma gwengaojamba sikiriziganya nabyo wamma oba alwala asigale waka ayina okujja mu bantu ayina okuba nga ajambala ekyemaani kankubuuzeyo akabuuzo tuli mu biseera bya byabufuzi bannabyabufuzi basaana bagende n'omulanga gw'okwambala masiki n'okugoberera amateeka nga gano mu kampeyinizi zaabwe mukulabako kirungi nnyo era tulina okuzambala nga buli wogenda bazambadde kuba fena tulina kuba balamu nga twambadde masiki otunuulira kampeyinizi bwe ziri kati olaba omulanga gw'ekirwadde bagutuusiza mu bantu by'ebyekirwadde balinga ababyerabira bali mu byakunoonya bululu alinga bolaba bano bazze kunoonya mmere bayinza okuddayo n'obulwadde bwe bagamba bambale tebakkiriza tweyanziza naye ndaba emotoka eziyita wano oba ziraga olowooza ziragaweeza sijja kubiyingiramu ebyo simanyi balina security ya gavumenti ndowooza bakuuma bantu bagenda kukuuma ku nsalo tulye bulungi sekukulu yaffe ng'ensalo bazikuumye bulungi chairman tweyanziza naye amazzi kabaleeta amazzi gaago bataddemu mulisaayo owa kamera tulageyo ng'amazzi bagaleese tuwabidde luli nga tatunulayo kakati amazzi sebo tugaleese katuwoze ne ku baketi banaabe bulungi lwakuba abamu bwe tubagamba okunaaba bayomba buyombi nekyo eno baketi teyinza kulwazamu tugenda joza ekimu twakitunuzaayo nnyo ebimu byereke tugenda joza naye ne betugamba okunaaba abamu tebanaaba betugamba okunaaba abamu tebaagala kunaaba tweyanziza nnyo tweyanzeke abalayi baffe aba Salt TV embeera bweri eyo yembeera gye tulimu mu ggwanga Uganda newe nandibadde nsaba kalulu ekyo kye nandisanze wano naye bwe bityo bitambula tusiime wamu ne Apollo nze kambaddiza omuzindaalo mugenda maaso Apollo nkulaba nnyo nga tojjaako masiki naye eno gye bajja ebyokulya byo bootuma okuleeta ebyokulya ate bayinza obukusanza ewaka naye ffe tufe bufubi Katonda ayamba yeyambye omuzindaalo kangubaddize mugende maaso n'okuweereza mbaddiza omuzindaalo muweereze